Okay, alright. Mawulire agakagwawo era nga tegalinda. Akulira police asimatusa okuttibwa. Ampuliriza bannayuganda olunaku olwalero beesaze akajegere era gano kakananga akulira poliisi bwatyo asimatusa okubeera nga asindikibwa ezira kumwa okubeera nga mukwano gwange asisinkana bajjajjaabe. Bino byonna nga bigenda mu maaso nga sinabikuba mu bujjuvu. Ampuliriza waliwo akatambi akafulumye kenkutte nze kennyini ngenda kakubeera nga nkakuwa mukwano gwange. Ampuliriza tugudde ku bantu abadde bawamba ba NUP. Ampuliriza ogenda kutya ensi bana abasajja balina emitima emibi ennyo gye mugisa muntu akake kaweddemu. Jjukira nti ono yabadde ku pano ne President Kyagulanyi Ssentamu ali ku NTV n'abantu abalala. Ampuliriza aba mukaaga kaakati nno ono bye biwedde kaweddemu. Dr. Abedi Bwanika azeemu okwetonda va ku biri bye yeetonze luli kaakati ono azeemu okwetonda n'akuba n'amaviivi n'agamba Kyagulanyi amusonyiwe. Ampuliriza owajja no sale naye asimatusa okuttibwa. Nkugambye nti AKTV Media Uganda mukutu gwoliko gwa muntu wa wansi omukutu ogw'enkyukakyuka kyokka nga ye Dr. Engineer Simon Byabakama. Ampuliriza era ng'ono naye yakulira akakiiko k'ebyokulonda kaakati ono nga yeegasse wamu ne poliisi. Mukwano gwange ampuliriza bannayuganda mwenna gye muli njagala mulire ebigambo bino. Omusajja apondoose wuliriza nnyo ebigambo bino. Omusajja akulira akakiiko k'ebyokulonda Dr. Engineer Simon Byabakama apondoose wabula nga sinakutuusayo. Ampuliriza njagala osooka oli ebigambo bino, njagala osooka olaba akatambi kano bannansi bwe bawambibwa bannansi otutulugunyizibwa olutambi luno twalukwatidde mu mmotoka munda mu mmotoka mwe twalukwatira era nga abantu bano baali bazze okuwamba. Wuliriza nnyo laba nkomewo abasajja batemu abantu 18 nga balina emmundu bazze kwata olaba era mutusabire nnyo bali ku ground twakakwata amabegako mbadde endudde okubeera nga nkabawa naye leero ŋŋambye kankabawe olaba ekigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda. Jjukira nakoledde akatambi naye okutegeeza nti Nalufeenya gwe bagamba nti baamuggala mu kimpukumpukumbu ate basibirayo abasibe. Tulira n'amasasi gaakubwa okitegedde. Eno ye AKTV Media Uganda. Daba ggwanga Uganda byolaba mubiri drone twogerako enkya n'eggulo kakati nno ndowooza katusumulule. Ampuliriza amawulire mangi genyina essaawa zino naye nga akombadde nyina okukakuyisizaawo okalabe tutulontoke. Wulira munansi muna Uganda. Yes kale nkwaniriza nnyo ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka ogwa AKTV Media Uganda. Yenze AK Master emabega w'omuzindalo. Ampuliriza maze okubeera nga nterera nsobola okubeera nga nsoosotola n'okusumulula ebigambo olunaku olwaliro obungeredde owulire nti abasajja ebigambo byongedde okubeera nga biranda. Jjukira nkutegeezezza nti akulira poliisi wali egayaza OC asimatusa okuttibwa abawagizi b'ekibiina ekimu munda mu ggwanga Uganda. Jjukira nti abantu bangi batandika dde okubeera nga beekyawa okusinziira ku ebyo ebigenda mu maaso bye bazze nga balaba nga bituusibwa ku bannaabwe ab'ebibiina ebirala. Wabula wano ampuliriza
omusajja ono amaidwa nga Osi Oweri Egayaza kakati nno n'abasajja be abamukuma olunaku olwaliwo Mukama Katonda azizza bibye obutafunawo mulambo kubanga abantu balaga nti bakoowu abantu balaga nti banyiivu jukira nti gyebuvuddeko abitongole by'okwerinda baavayo ne bategeeza nti abawagizi ba NUP bokka be basosonkereza poliisi olunaku olwaleero bannaffe abambadde ebya bbulu akati nno poliisi beesobodde okubeera nga esosonkereza era ogenda kakana okumanya nti bo tebakuuma mpisa era ogenda kakana nga omupoliisi omu bamuyisizaamu empinga boolabye mu ntandikwa bamuyisizaamu ensambagere nga boolabye mu ntandikwa wabula sayagala weerabire nti okusinziira ku bigenda maaso ne Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu gy'atambulidde okuva kampeyini lwe zaatandika munda mu ggwanga Uganda eza Pulezidenti w'eggwanga Uganda agenda okulondebwa 2026 kaakati no kimaze okubeera nga kikakasibwa era ebigambo bino bivudde mu kamwa ka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono akakasizza nti bannaffe bana bamaze okubeera nga batirimbulwa bannaffe bana bamaze okubeera nga battibwa buttibwa bannaffe bana nkugambye bamaze okubeera nga basanjagibwa era nga abasanjaze abantu bano ampuliriza be baliwo okubeera nga babakuuma era bano be bambala uniform oba oliawo eya government ey'ebyambalo ebya poliisi kw'ossa ebyambalo eby'amagye eby'emunda mu ggwanga Uganda kakati no Mwami Kyagulanyi yategeeza bwe yabadde e Luweero nti kyannaku nnyo okubeera nga bannaffe bana bamaze okubeera nga batugumbulwa era kakati bannansi bwe bawulira ebigambo nga bino ate nga ge mazima gennyini agakayira awulira amazima gennyini amatuufu agatasaana okubeera nga gabuusabuusibwa kubanga bifo bingi tubirabye ng'ekawempe waliwo eyatirimbulwa era ng'ono yatibwa basajja bakuuma ddembe bwe twava ekawempe waliwo eyatirimbulwa mu bitundu eby'ebusoga amanyikiddwa nga Misaaki ono nno yakuba masasi abasajja bakuuma ddembe bwe twava eyo ampuliriza kaakati nno ate n'ebitundu eby'e Masaka waliwo eyatirimbulwa era ng'ono yatomerwa mu mmotoka ey'amagye ga Uganda kaakati ono ne mu Betenta musajja tugenda okakana nga attiddwa kaakati ate si ono yekka e Luweero olunaku olw'eggulo ampuliriza waliwo eyattiddwa era ng'ono yattiddwa magye gennyini agasaze okukuuma abantu ate ge galiko ge batugumbula era nga ge gabatta bino byonna nga bigenda mu maaso kansoke kujjukiza katono nnyo ku bigambo bino nkomewo tweyongereyo ddala wano mu Buganda simanyi bantu ba Buganda no kye bakola mu 7 kampeyini zaali zitandise wewawo nga batugalira amakubo ne mwali temulaba kutiya gaasi mwali temulaba kutemula bantu paka bwe twatandika okampeyinga mu Buganda wano buli lunaku lwe tukola kampeyini batiya gaasi buli lunaku lwe tukuba kampeyini batayo omwana wa Buganda buli lunaku okuva e Kawempe bwe twagenda e Kawempe twagenda Mirembe naye mwalaba ku TV nga tuli ku kampeyini nga wano naye nga poliisi bali eri basindika tiya gaasi mu makati mu bantu ne bakuba muganda waffe omutwe ne bagwasa omuvubuka bamuyita Kalungi Hassan bamukuba yabadde ku ndiri era yafudde olunaku lwaleero nga bwe mwalabye bwe twagenze eyigange era batemuddeyo omuntu nga ne lwalewedde ne bamukuba amasasi ne bamutta twabadde Masaka emmotoka z'amagye zatomedde muganda waffe ne zimuyita ku mutwe ne zimutta olwaleero lwennyini wanezirobwe batomedde omwana ne bamwasa omutwe emmotoka z'amagye olw'eggulu omujja kuwulira ayogerera poliisi ng'agamba ba NUP bavuga bubi naye tuvuga mu kkubo nga emmotoka yange ebonderwa emmotoka z'amagye neza poliisi 40 ezo si ambulensi wabula abasirikale badiployinza abasirikale buli lunaku gavumenti ya Museveni ekozesa biliyoni esukka mu 2 nga z'abasirikale kujja kulemesa Bobi Wine ku kampeyininga wano mu Buganda imwe mabali wano olunaku lwaleero Abaganda tulina enjogera egamba ekiteezaala ekyala basebo ne bannyabo bakitaffe abalwanira ensi eno abamu bayinza okuba bakaddiwa abalala baafa naye ffe bwe tuli ekitegeeza ffe bakitaffe ffe bannyaffe tetulina kuwanika tetulina kukakkana tiyagazi gwe batukubye zuukuse ku makyanga kizibu n'okusitula omutwe naye omwoyo ogwo ogututambuliramu ogutafa gwe guzuukusisa olunaku lwaleero era nga njagala obbasaba baana ba maama omwoyo ogwo gusituke nomu oluvannyuma lw'emyaka 40 oluvannyuma lw'emyaka 40 nga betwalowooza tebalwana kutereeza nsi yaffe kumbe baali bayita mu kitundu kyaffe baali balaba ttaka lye bagenda kubba amazima ga Katonda bagobye abaana ba Buganda ku mataka bonna ne gye twali twaziika abantu baffe n'emirambo bagiziikulayo kaakati be bannannyini kuno balina ewaabwe balina n'ewaffe njagala
namwe abantu ba Buganda mbawe message eno kubanga nze njiwa abantu bonna bino mbibagamba manyi nti Museveni ajagamba buli wenjogera n'Abaganda bannange ng'agamba okusosola mu mawanga naye nze mwakyoli bampita Ogenga Piem elango bampita Okello Kuch ebusoga yenze Engobi etesonze Elakuna mu Balugwala yenze Obini ekitegeeza omulama gwe tuliko gwa kugatta nsi yaffe naye nga buli bantu bonna bonna tulina okuba magamba ne bamanya ennaku yaabwe ne bamanya n'okubbibwa n'okunyigirizibwa n'okulibwa mu lukwe kye babakoze ekyo kirina okubayamba ne beerwanako baganda bange babuuliramu abantu beeruweeru okumala ebbanga ddene baatufufugaza ne batulowoozesa nti kiryoke okubeera abaavu kiryoke tugoba ku ttaka kiryoke okubeera abaddu ku ttaka ly'abajjajjaffe tekiri tekiri baganda bange tekiri naye tekisobola kukyuka paka nga mwerwanyeeko olunaku lwaleero buli kitongole kyawambibwa. Yes, mukwano gwange mpuliriza bw'obanga olimpya nja kusaba osooka osaabusikwa binge ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka munda mu ggwanga Uganda ogukuleetera amawulire ag'omuntu owa wansi amawulire agatagenda kubeera nga gayita ku TV yo oba ku leediyo yo g'otagenda kubeera nga otegeera era ffe twasalawo ne tubeera nga tugakuleetera bino byonna nga bigenda mu maaso nja kukusaba n'obwombe fire eno sooka ogimpere ekigalo bw'obanga tonnaba kubeera nga ogiwa ekigalo kubanga kye tulwanako kye tufaako ffenna information ng'eno esaasaanire ensi yonna bw'oba ogiwadde ekigalo olwo bw'omaze okubeera nga ampuliriza sindika ojiwadde mileage buli munansi wali asobola kwera nga ategeera obuzibu bwe twayolekedde ampuliriza kakati no bino binanga bigenda maaso olunaku lwali lwa Sunday bwetyo NTV yakyaza abeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda kakati abawulira ddala 8 mulambirira bebeesimbyewo wabula nga abaasabola okubeera nga bajja ku TV tebawera 8 mulambirira baali abantu ndooza baali 5 bwemanga serabidde munanzijukiza bwembanga neerabidde naye nga ningajjukira nti oba baali 5 kakati nno mbano bonna abakyala ku TV eno era abayogera ebigambo abaddamu ebibuuzo ebyababuzibwa ampuliriza wano njagala owulirizewo bulungi nnyo wano njagala otegerewo wano njagala ofeewo ng'ontegedde mwami amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo jjukira nti bwe yali mbano bonna ono ye Kabejja ye Kakole ye Kanyama ye Kawula ali waggulu waabwe kubanga bano bonna abajja ziringa mperekeze ampuliriza mu kalulu kano aka 2026 omuntu gwe tumanyi ffekka ayagalwa ensi n'ensi y'abantu amayiddwa nga President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Robert omwana w'abantu omwana w'abangi abaagalwa ababiri kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso omusajja ono gw'olaba amanyikiddwa nga General Mugisa Muntu Goregore ampuliriza yavuddeyo n'ategeeza nti abwe mulaba ku mwami Kyagulanyi asomba basombe kyannaku nnyo era si bawagizi mbwe era amusinga obuwagizi twebuuza lwaki yabyogedde akoleraani ddala okakasanga oyagala change oli wankyukakyuka ku resistance omulembe gwaffe gye gusanze senga tubadde tetwekkiririzaamu nti kye tukola kyaddala kiri organic senga tuwakyali muntu awerekera Kyagulanyi Ssentamu n'ogwo bye munoonya okubeera ate mwenna mwegasse mulemese mmwe mu bibeere kyovulaba buli gye mulaga temulina naye ne wakati ng'omulambo gugudde asigala nga abantu bakyajja Mugisha Muntu muli babi kiki kye nasinza okwetegereza mu debate zino kikino bulijjo kyekirungo kye tubuza mu politics wa Uganda ekirungo ekyo kyekibuze mu kanisa ekirungo ekyo kyekibuze mu Bwakabaka ekirungo ekyo kyekibuze mu institution z'eggwanga Uganda Kyagulanyi Ssentamu yakirina ne generation ye leka nkuweyo omwana omulala akirina olaba omwana Dr. Nambassa sigamye nti ye mutuufu yekka naye Nambassa bw'ayogera owulira nga n'olutiko lukuyiika ku mubiri gwo why ali organic ayogera ekigambo ng'akifuluma ng'akisitudde ku mutima n'akituuza ku mutima gwo tekiriimu pretense. His Excellency Kyagulanyi ye muntu yekka asobola okwogera ebigambo eri Museveni abalabe batasobola kwogera
yayogera ebigambo yekka eri abakulembeze abeeyita ab'amaanyi n'ababuulira ebigambo nga bwe birina okubeera. Nagamba Mugisha Muntu atubuulireyo ekyama kimu ekyali mu lutalo lwa Kkone, atubuulireyo ekyama kimu kye baakola oba kale Museveni kye yakola ekyali mu lutalo lwe Luweero. Byonna byayogera byonna biba bisanitizinga. Kyava yeekweka mu diplomasi ne mu mpisa. Abo Museveni yabazimba nga balina muteekako akabubi tewabaawo amutuukako. Ebigambo byayogera tebiriko mafuta, bye bya bulijjo, bye boogedde ebbanga lyonna okuva 2 gumu. Okuva 2 gumu, 2 mukaaga, 2 11, 2 16, 2 21. Ebigambo byabwe byebyo Mr. Museveni, Mr. Museveni, Mr. Museveni, General Museveni, General Museveni. Kyagulanyi Ssentamu yekka yamuyimirira mu liiso n'amubuulira ekituufu era ne kireetera Museveni tasobola kutuula Kyagulanyi waatudde. Okitegedde? Nze ekyo kyekirungo kye nasinze okwetegereza. Bonna basiiga kazigo, banandala mafaabi, bonna bali awo balaga demokrasi. Tebatuuka wali we balina okuteeka abantu. Kyagulanyi yakizzemu n'agamba neera nkiddamu wano ndi muyeekera ajjako gavumenti mu mateeka. Bonna tekuliko ayinza kyogera. Era ne bagezaako okunafuya ennyo. Ekyo kye bakoze tebakuba Kyagulanyi yekka, bakuba naawe abadde alina essuubi nti ku luno omusajja agenda. Era bagezaako okulaga nti tewaliyo na kimu kye tukola kisobola na kumuggyako. Kyovula babbo ne bwe batafuna bantu, ne bwe batafuna numbers, ne bwe batafuna gwayogera naye, yasigala azunga eyo ne mumugoba genda asinikira eri ebinyo twale eri tinti wo. Yasigala muwaayi ayagala kuligitimizinga Museveni. Naye nabo numbers baali zaagadde. Naye ne Mukama mulungi kyava teyazibawa. Kyagulanyi Ssentamu ye yabadde ayogera omutima gw'omuntu Omunayuganda. Kyagulanyi Ssentamu ye yabadde ku mulamwa ng'owulira obulumi bw'eggwanga buli ku ye. Abalala bonna bajja kutuusa mukolo. Aba abasajja bagenda okujja okugera nga bamaze Museveni amaze obbawa script kubanga balina okubaako bye boogera ebisobola ebitukuumidde emyaka nanga tuwooza beba. Kakati nno ffenna twebuuza, jjukira abasajja bano bonna bwe baali ku mpewo baategeeza nti kandidenti okubeera n'abantu abangi baasomba baatambula nabo tekitegeeza nti obwo buwagizi. Era bano baategeezezza, jjukira nakolera n'akatambi n'enkulaga Mugisha Muntu waliwo n'ekifo kye yagendamu bwe yatuukawo nga tewali yadde muntu n'omu, yadde omulema, yadde omwana omuto. Era ono kye yakola n'abasirikale abamuwerekera baatambula nabo, baakwata obutebe obwa bbulu bwe baateekawo ne batula ne beebererawo nga badda mu mboozi, ne badda ku masimu, ne badda ku byabwe. Essaawa bwe zaatuuka baasimbula busimbuzi ne bagenda gye bali balina okulaga ewalala, naye nga wano tewaaliwo muntu n'omu. Kaakati nno ono yategeezeza nti alina obuwagizi bungi nnyo, nti era ekyo kyali kitegeeza buwagizi, nti era ye ne Mwami Kyagulanyi Mwami Kyagulanyi toyinza mugeraageranya ku muntu ono, nga kitegeeza nti abantu bano bonna nga baliwo okusinza ku Honorable Ssekabira yandibanga ebigambo bye yayogera oba oliawo byandibanga bituufu tomanya. Honorable Ssekabira yategeeza ensi n'agamba nti obubiina bwonna bwe mulaba obugguddwawo nga tulekedde akalulu ka 2026 mbu obubiina buno bwonna bwaggulwawo General Museveni era nga yalagira abantu bano baggulewo obubiina buno era mbu yabufandinga. Ebigambo bino Honorable Ssekabira yabyogola nga ali ku NBS TV ampuliriza, era ku TV eyo ku programu eyo kwaliko n'omusajja mayindiwa nga Mugaati gwa Bata
oli Mbaraka Munyagwa era Mbaraka Munyagwa Katona afunye ebikonde Katona ave mu studio nga Honorable Ssekabira ayogedde ebigambo ebyo kati okusinzira ku debate nga bwe yabadde nebe tulaba ebigenda maaso kyandibanga Honorable Ssekabira kyayogera tutandise okubeera nga tukiwunyako okubeera nga tukiringiriza bino byenanga bigenda maaso Dr. Abedi Bwanika e Masaka Omugalatia avuddeyo ne yemenya ono avuddeyo n'alaajana n'agamba abantu bane mbeegayiridde mulonde President Robert Kyagulanyi Ssentamu simuyinaako buzibu simuyinaako tabbu kubanga nze seesimbye ku kifo kwe yeesimbye ye yeesimbye kuba President ate nze njagala baka bwa Parliament obwakimanya kabonera nga omwami ono gye buva ne gye bulaga avuddeyo emyaka n'ebisiibo najja nga avumirira n'okuttatana erinnya erya President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ne Nuupu yonna National Unity Platform era ono yebuvuddeko yabeeranga alangira mwami Kyagulanyi okubeera mbu omuntu w'omukwano gw'ebikukujjo bingi byayogera ensi teyinza kumusonyiwa bannansi tebayinza kumusonyiwa ne bw'anaakomba kwebaza eriibwa ampuliriza tugenze ku mukulu eyajjukidde okwebikka nga bukedde Abedi Bwanika bannange ajjukira okwebikka nga bukedde otandika okukubira President waffe campaign naye lwankole ng'olina nno message nyingi ez'okutambuza akapikipiki wakataddemu eddikini erimala kati anaate yampuuga nayo gimutwala ya Bwanika nayo gimutwalire Abedi Bwanika wajjukidde okwebikka nga bukedde we still remember your statements that you made mbu Kyagulanyi mumuwa akalulu okubira Kyagulanyi akalulu omukubira campaign Wamangu temugenda kuleta temugenda goba Museveni ate mulete Museveni omulala nga you are saying nti Kyagulanyi is another Museveni watandise okulomenga Museveni omupya Abedi Bwanika tekigenda kukola weekubengalike n'ogamba nti mu byovulo mwabe Masaka temulya bisiyaga mwabitandise ddiya okubira Kyagulanyi campaign abe Masaka batandise ebisiyaga beekimanya kabonera fetulinga njovu nebye watukola emyaka ana emabega tuba tukyabijjukira we still remember your statements so abantu beekimanya kabonera Bwanika mubakwasa mu butongole deal with him politically ayagala basiriwaza leero ajja ayogera birala enkya ajja ayogera birala abantu beekimanya kabonera obalabanga ab'okusiriwalirako wabaga nti mwabe Masaka abeekimanya kabonera temulya bisiyaga nti abo abaana ba Nuupu bayina mpapa mu byofulo kati ate okubira campaign Kyagulanyi mukwano wagenza okujjukira okwebikka nga bukedde ng'empewo efuuyefuuye gwe lwe baali eyo abantu bagamba nti Bwanika wayokya mpuuga wayokya bw'oba wamala okwokya byewayokya byasirira mukwano kati tewakyaliwo kyokyazza paaka yowa suits paaka yowa ties yambala emisaati gyo yambala biri ebivuliya byo gendeko wumule politically kaliya yo wamala dojiziika ndabagambye oyo Kyagulanyi ayuza asala alinga bitala by'Abaroma mwe yabayuzayuza mwenna ku ttaka kakati nno omukulu Dr. Abedi Bwanika Honorable Omugalatia wali Masaka kimanya kabonera asaba obubaka bwa Parliament jukira nti ono yeesimbyewo ku muti ogwa DF ekulirwa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba kakati nno wabula ffe nga tubagamba enkya n'eggulo nti omuntu gw'olina okulonda ye muntu oyo yekka ali ku ambuleera tokola nsobi mu Namasaka wenna mu Nakimanya kabonera omuntu omutuufu y'oyo ali ku ambuleera omuntu yenna atali ku ambuleera kimanye nti oyo yava dda ku mulamwa ebyokuweereza bannansi ono yabyesulubabba nga bw'olaba nasswe bwe yesulubabba engalabi ate ng'engalo endala zonna ku ngalabi zibeerako kati bino byonna nga bigenda mu maaso ampuliriza nakutegeeza nga tutandika nti owajja no Salimu Sale ampuliriza yagudde ku kyokya jjukira nti omukyalo ono gw'olaba ayambadde kyenvu y'omu ku bantu abeesimbyewo okuvuganya ku baka ba Parliament mu bitundu eyo eby'ekiboga bino byonna nga bigenda mu maaso omukyalo ono kigambwa mbu taata we ye General Salimu Sale era mbu yamuzaala wabula omukyalo ono yabaddeko waali mu kifo ekimu bwe yabadde azze okubeera ng'akuyega abantu oba kiyita okuba campaign oba kulaale wabula omukyalo ono
yakiguddeko ampuliriza. Bino byonna nga bigenda maaso jjukira nti bannansi banyiivu okusinziira ku bigenda maaso amalwaliro teriyo ddagala amasomero gaagwa dda gonna gakutte mu mbinabina enguudo zonna byafuuka biguudoguudo abantu bangi baayavuwazibwa n'abalina ensimbi nga zaabagwako dda ate nga n'abalala bangi nnyo abavundireyo mu makomera okusinziira ku bigenda maaso nga kiraga nti abamu abaakwatibwa n'emisango gye baza oba oliawo gisobola okubeera nga gyeyimirirwa naye okusinziira ku bigenda maaso bano nga bamibwa ddazi beyiro okubeera nga bayimirirwa sena kyekyo kyokka abantu okwota amasannyalaze baakuvaako dda buli kimu kya buseere munda mu ggwanga Uganda era nga abantu bagamba nti omuntu alina ensimbi zonna ez'abannayuganda ampuliriza mbu ye genosale era kigambwa mbu buli muntu yenna ayagala okulya ku ssente naddala ya NRM oba okubeera nga weegatta ku Mwami Museveni ng'omaze kulya ssente olina kuyita wa genosale. Jjukira nti ne mu COVID twalaba abantu bangi nnyo omwali abayimbi omwali bapromota nga n'essaawa zino bangi tubalaba abagamba okuba nti balya ssente eza NRM naye nga bonna abawa ensimbi zino ate ye genosale. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso omukyalo ono gwolaba mu Kyenvu bw'atyo yayolekedde mu bitundu eby'ekibuga bw'atyo nannyonnyola ensonga wabula abantu katono bamugajjambule okusinziira ku ebyo ebyabaddewo n'ebyo ebigenda mu maaso munda mu disitulikiti eno ey'ekibuga. Saagala weerabire ampuliriza nti sayidi eno nayo waliyo omubaka owa NUPA yeesimbyewo wadde nga waaliwo okusika omugwa naye byamala ne bitereera gwe yali aweereddwa ekkaadi ya NUP yasigala yagina omukyalo oyo erinnya linvudde mu mutwe naye njagala nsooke nkuzzeeko ekibuga nkulaga abantu bwe baatabukidde omukyalo ono muwala wa General Salim Saleh ne bamugamba tolina kyotugamba mwatubba dda twabakoowa sirika nyamanza. Uganda bagenda kwema ku Pulezidenti Museveni n'otina abadde ensi egenda mu maaso Uganda egenda kyuka tegeeza mutugenda kwema ku Museveni oba tebakulondera esosiyete tebakulondera anti nabaisalo yakulira mu Uganda naddala ebyokulima omukiwuamasomira gano giriisa tebalina byakugamba ki bantu era ko gatulimba ki talina byakola ki liba power wamulonda ddi abikulire mulekerawo nabagambye mulekerawo tosobola kwogera bintu ng'okyamukiriza bantu ng'osinziira ku bulimba leeta ekiraga nti yabikulira ekibuzo kyange kiri kimu tuba n'abakulembeze abatowa orders okuviira ddala waggulu gamba omukyalo yennyini oyo twalina nankalirwa naye orders yazijjangawa wa Museveni waggulu olwaleero omukyalo onazze wano kikyagenda okukolera ekitundu nga orders zirina kuvaawo ewali naye bagenda twolirako mutoolere bannange ffe nyimidde wano okwebaza Katonda kuba abakulembeze baffe be tulina ab'enkyukakyuka kyokka tewali kirala tetunayimirira Uganda olw'omuntu okukyukakyuka ati muleka gende genda agambye takola ki talina kyeyakola mumukubireko mu ngalo bannaye ayogedde amazima gende eri wansi era olimukuwa mu ngalo njagala enkyukakyuka wekiri webale nnyo
Wabala nnyo! Naona kibuuka, ali mugamba nyo k'omuzindaalo. Omanyi tetuli mu kwogera bigambo bikyamula. Omanyi mwagala nnyo okukyamula. Emyaka 5 nokolayo kino na kino. Kati Museveni myaka era tukoledde ki? Ogenda okole ki? Tokyamula ate tova ku mulamwa. Okuzizza mu myaka 5. Kyamula! Usaidia jifunye! Musubuzi wa Kasooli! Neddagala gy'amalawo! Kale maama essuti zirandi nkutumiddeko nnyo webale gy'otuusako engalo kansubire nti Mukama Katonda akulowoozaako nnyo era mu birungi ateekateeka okuwa ebirungi ebisingako ebyo byewafunye. Wuliriza ampuliriza bino byonna nga bigenda mu maaso amawulire amalala gakagwawo kimaze okubeera nga kikakasibwa wabaddewo okulya n'okukomba essowaani obunkenke bufuuse obunkenke munda mu kibiina ampuliriza oba ekitongole ekya EC oba Electoral Commission oba Uganda Electoral Commission kino nga kikulirwa ingini ya Dr. Simon Byabakama era ng'ono ampuliriza yamaze dde okuyita meeting ekipayopayo meeting ey'obwangu meeting ey'olwokyo meeting ey'ekiyita mu lujja bino byonna bididde okuvannyuma lw'okubeera nga bakandidate ab'enjawulo abagenda mu maaso n'okubeera nga bakampeininga okufuuka abakulembeze b'eggwanga Uganda bagenda basinkana abantu ab'enjawulo mu bifo eby'enjawulo ebitali ampuliriza gazetted wali eri okusinza kubigenda maaso wabula okusinza kubigenda maaso ingini ya Simon Byabakama agamba nti omuntu yenna yeesimbyewo nga bw'olaba Mwami Kyagulanyi bw'akola alina eddembe lye erimuweebwa ssemateeka era wa ddembe okubeera nga ayogerako na buli muntu gwasisinkanye kasita kibeera nga disitulikiti eyo mwalina okubeera kasita kibeera nga constituency eyo mwalina okubeera kasita kibeera nga oluguudo lwalina okuyitako kaakano kikkirizibwa okubeera nga omuntu yenna eyeesimbyewo okusinziira ku luguudo lwayita nga agenda ku kifo kyagenda okampeyiningirako bw'asanga omuntu waddembe okumukuyega bw'asanga omuntu mu katawuni waddembe omukampeyininga bw'asanga omuntu nga yeerimira nnimiro ye waddembe okumukampeyininga jjukira nti poliisi ebadde ejja ekosa impunity n'okubeera nga ekuba amuka ogubalagala n'okubeera nga bakuba abantu emiggo n'okubeera nga batulugunya nga babalanga nti Mwami Kyagulanyi ayogera atya nabo nga tabasisinkanye ku kisaawe wayina okwogerera kati olunaku olwajjo bw'atyo Dr. Simon Ingini Byabakama ono nga akulira akakiiko k'ebyokulonda ampuliriza olunaku leero lujja lubanga lwa Mindi avudde n'ayogera ku nsonga oba oliawo bannayuganda gye baagala okubeera nga bawulira ono ategeezezza Simon Byabakama nti omuntu yenna alemesa kandidate okwogerako n'abantu mu kitundu mwagenda okugenda oba okwogerera nabo oyo abeera amenye etteeka ategeeza nti kabeere RDC kabeere mu poliisi kabeere w'amagye oyo kola ekyo abeera mulalu yennyini awedde emirimu abeera yetaaga n'okubeera ng'akwatibwa avunaanibwe ingini yagamba nti okusinza ku bigenda maaso akakiiko k'ebyokulonda kaayisa dde amateeka era ne kalangirira nti bakandideeti bonna baddembe okubeera nga boogerera mu bantu kasa babeera nga ekkuba eryo lye baalambikibwa okubeera nga bagenda okubeera nga boogerera n'abantu abo wabula ekisinga okubeera nga kyowunyisa oba ekyennaku ekyennyamiza Mwami Kyagulanyi ekisookera ddala bamudayivaatinga ne bamugya mu makubo ge yateekebwa okubeera ng'ayitamu bwe bati ba RDC ne bagamulemesa ekyokubiri bamulemesa okugenda ku venue eyo ziya designinga nakkaanya n'akakiiko k'ebyokulonda wayina okubeera nga ayogerera si nekyo kyokka bakuba abantu batulugunya abantu kaakati nno nga batandise n'okubeera nga babattira ddala okubaserengesa ezirakomwa kaakati nno ampuliriza katugende mu nsonga eno aba Electoral Commission ko akaliro ka campaign bakawulidde era njagala sinza okwebaza mwenna abaana abali mu struggle n'okubasaba nti temusirika tugende mu maaso nga twogera amazima gali nti bye twogera ababiwulira ne vidiyo zaffe baziraba gwe tokiyita ekitono Byabakama kye yakoze okujja mu kamera n'akola statement eyo gye yakoze ffe tetuvaayo ku kiki nadde oluvannyuma statement gyakoze ne ffe statement eyo gye twagala ffe kye tutwala Byabakama yagambye omuntu yenna eyavaayo ne yeewaayo okwesimba okuvuganya ku bwa pulezidenti bw'eggwanga akkirizibwa okutambula ng'akola kampeyini mu kitundu kyonna gy'ayagala mu nsi gye bayita Uganda era n'agamba nti oyo yenna
agamba nti mukulembeze simanyi mbu RDC simanyi mbu mukulembeze wa kikaaki nga agamba mbu ajja kuyimirizanga candidate yenna mbu takkizibwa kukola campaign mu kitundu waaba agenda okukola campaign ekyakkanyizibwako candidate ne electoral commission n'agamba oyo talina kyakola mu office musiru afume office agenda alunda embaata ebyo byayogeddwani byabakama olejaga nti abo batebogera era bajja kumala badde babikole ye tukimanyi bajja kumala badde babikole ne statement eno fe tujagala isigalawo mu record fe tuba tujja kola ataka yonna kwani ku RDC nga tumugamba byabakama yatugambye gwe atugano kola campaign wano mu venue ku venue jitwakanya ko ne electoral commission oli musiru totegeera fuluma ne office gendo omenye record ofuko mulala asose mu gwanga ngoli mulalo wa mbizi baba lalo tumanyi bante gendo okole record mu Uganda oberenga gwa asose okuyitibwa omulalo w'embizi oba omulalo w'embata ebigambo byabakama oba kitegeera eyo statement sintono nene eyongera tuwa dembe nokakasa nti bana abatu blockinga abatu kyusa veni zaffe kyebakola kikyamu newakubadde nga public ebadde tekimanyi at least kati public yategedde nti kyebakola kikyamu ffe batuufu nekyo kyazeewo kitya pressure omuliro gwe tukuma wano ku internet ebigambo byetuwanda wano bade temusirika tugende mu maaso bana abasajja oba baagala batebagala bajja kukola kyebateekeddwa okukola lwampaka si lwakuba nti baagala naye lwampaka tulina bafosinga buli kimu kyetwetaaga mu campaign buli kimu kyetwetaaga mu kalulu kano tulina kifuna by force ekiyitibwa protest vote kubigaana muyite wano tubiganye wano venue temujja gikola tubiganye kubigaana protest kugaana kuwakanya kwekyanga site tulinde eriyo kamu kalulu ne wano wenyini mu campaign bingi bye tutekeddwa okwecyangira ku bingi tutekeddwa okugana bingi tutekeddwa okuguguba bantu kati tugugubye kino tukiganye kasita kibanga kiri mu mateeka oba kitegeera eyo statement yadde nnungi yasanyusiza nnyo era nalabye nga yo backup gyatwadde y'amaanyi oyo byabaka mugolaba bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo ebyama ebibikuddwa njagala otulowulirize ampuliriza ebyama bino ekisinga okubeera nga kikwewunyisa munda mu ggwanga Uganda byandibanga mu bisibuka okusinzira ku mbeera nti mwami Museveni amaze emyaka 40 nga ye omukulembeze yekka ali mu ntebe ey'eggwanga Uganda. Kino nno kikola kya byafaayo era mu ggwanga Uganda kibaye tekibangawo omukulembeze abadde yakamala ebbanga eddene mu buyinza yali amanyikiddwa nga omusajja Field Marshal Alhaji Amin Dada Generale. Wabula kakati nno nga mwami Museveni yamaze dde okubeera nga amukubisamu emirundi egisukka 9 n'okusoba ku bbanga lyamaze mu ntebe munda mu ggwanga Uganda. Wabula abantu abamu batandika dde okubeera nga erinnya bali mujjako omusajja agamba nti aze kulwanirira bantu kakati nga bali mujjako dda erinnya lya Ssabalwanyi nga bamuyita dictator. Bino byonna nga bigenda mu maaso mwami Museveni si ye yekka eyewaŋŋamizza n'okweriisa mu buyinza. Waliwo n'abakulembeze abalala naddala ku lukalu luno lwa Afrika ng'omulugube omululu gwafa mu mululu ne gufuuka omulugube munda mu ntebe gyebabeera batuddemu. Ow'okulabirako ye Paulo Mbiya ono akulembera eggwanga erya Cameroon era nga kigamba nti omusajja ono munda mu ggwanga erya Cameroon awezezaamu emyaka egikunukiza 40 n'okusoba ye myaka 42 ng'omusajja ono yakulembera eggwanga lino era n'emyaka ye kennyini gimuwuubidde akawero nga kigamba nti omusajja ono Paulo Mbiya awezeza emyaka egikwata mu 92 era nga ne mu kampeyini ze yakuba yabuvuddeko ezaavirako abantu bangi okubeera nga battibwa nga bamaze okubeera nga balangirira nti ate ampuliriza musajja ali myaka 92. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo okusoomozebwa okuzzeewo nga kuno kuzze munda mu ggwanga Uganda eri General Kaguta Museveni akulembera eggwanga lino Uganda. Kitegeezebwa nti mwami Museveni aganye okubeera nga ayiga okusinzira ku byafaayo okusinzira ku bigenda mu maaso okusinzira ku birabwako nti abantu bangi abadde beekumidde mu buyinza okumala emyaka nga mingi bulle babeera nga baluddewo ne batakola nteekateeka yonna yakuwaayo buyinza mu mirembe mu bwenkanya mu bukakkamu ewatali kuyiwa musaayi bafundikira abantu bano nga bingi bye bakola nga bakyali bannaggwano ensi bye yayagalanga byonna nga babitemeddeko ettaka era ogenda okakkana nga abantu bano oluusi mu buyinza bavaamu nga bamaze n'okuswazibwa ne baswaluka nga ne famire zaabwe abantu baabwe abamu oluusi battiddwa nga bwe twalaba
abaana b'omusajja omugenzi kati Muhammad El Gaddafi ow'eggwanga erya Libya. Kakati nno mwalaba mwenna ekyali munda mu ggwanga erya Sudan, omusajja General Omar El Bashir engeri gye yatwalibwamu n'akubwa n'amayinja n'atwalibwa ku kiroole nga amanda nga embidde lwakula mu buyinza obw'eggwanga erya Sudan. Kakati nno embeera eno ampuliriza Kameruni ebintu babadde babitwala nti bya muzannyo ng'era mu Uganda bwe kiri. Bajerega ne baseka ne bakudaala ne bawamba abaana b'abantu ne batta abaana b'abantu, drone ne zijja misana, emmundu ne zikuba abantu amasasi. Kugamba babitwala nti bya kuzannya. Ne Kameruni bwe kityo bwe kyabadde. Babadde batwala ebintu nti bya lusaagirizo. Kubanga baba bamanyiiza bannansi. Nti bannansi baba bamanyiiza nti tujja kuba akalulu ekaggwa tulangirire, then after amajega taking over ebintu byafuuse birala mu Kameruni awo kambabuulire. Omanyi president oyo aliko ye babadde bamufubutula yonna gye bamufubutudde mu nsi z'ebweru eyo gy'awangaalira. Atera okuwangaalira Switzerland, atera okuwangaalira Belgium mu Bufaransa. So ayina ebifo bingi nnyo gy'awangaalira mu nsi muno. Bamugyeyo nga tamanyi na kigenda mu maaso ne bamuleeta mu nsi n'ayogerayo ebigambo kimu bibiri, oluusi byayogedde tabitegedde nabitegeera, n'akubayo bukampeyini awo ne boogera ne bakola ebintu byabwe nga byakuzanyirira ne basaagira ku bannansi. Okitegeera omusajja ekiseera ne kituuka ne bagamba tujja mulangirira mu nnaku 15 tujja kusoma ebivudde mu kulonda. Babadde bakolera ddala nga bola bano mu Uganda bwe batukola kujerega, kumanyiira, kutukakkanya, then amagye ne gatekinga over kalulu nga kawedde. Ku mulundi guno ebintu biralamu ku mulundi guno ebintu biralamu e Kameruni awo ebintu biralamu nnyo. Bana Uganda tulina omukisa ku mulundi guno nga Madagascar bamaze okwerwanako okwejjako obufuzi bwa nnakyemalira, nga mu Nepal bamaze nabo okwerwanako okwejjako obufuzi bwa bannakyemalira, nga ne Kameruni bali mu kugenda mu maaso n'okulwana. Tulina omukisa ku mulundi guno okulwana okwejjako obufuzi bwa Museveni, obukulembeze bwa Museveni. Mwete mwewuunya ne bakeera ku makya ne bawamba omuntu agenda okwesimbawo, ne bamutwala ne bamukomyawo, ne bamwogeza ebyobusiru, ne bamwogeza ebyekijega ku mudumu gw'emmundu. Mazima ddala kaba kamanyiro kannabaki oba omuntu omulemesezza okwesimbawo ate totwala dignity ye, totwala kitiibwa kye n'okwata omukyalo omukulu eyajja n'ayogera mu bantu nti azze kwesimbawo, azze tu contest, n'omufuula omujega, n'omufuula omwana omuto, n'oboogeza ebyekiyayi. Bwe oyagala kifatirisi kitwale naye nga tufudde muntu busiru. Kugamba abana Uganda nga bolaba Uganda bwe ne Kameruni bwe kiri babadde babeerawo mu bintu bya kujerega, mu bintu bya kuvuma, mu bintu bya tulina omukisa ku mulundi guno okwejjako obufuzi bwa nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Guno gwe mukisa gwe tulina, otherwise ku mulundi guno bwe tulemererwa nga twenenyanga ffekka ku mulundi guno, kubanga ensi zikikoze tulaba, ensi zeerwanyeko okwejjako obufuzi bwa bannakyemalira. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso, ampuliriza jjukira nti akakiiko k'ebyokulonda kavaayo ne kategeeza nga kayita mukulu waako oba mukama waako oba abakulira ssentebe chairman omubede omunene nnyo Dr. Simon Engineer Babakama ono yavaayo n'ategeeza ensi nti bannayuganda bwe banaamala okulonda tewali muntu n'omu akkirizibwa kusigala ku polling station wadde nga akumye meters ze baagamba ampuliriza 20 wadde ng'ono yeesudde polling station okubeera nga alengera bulengeze bigenda maaso. Okusinziira ku mukulu ono akuli ebyokulonda yategeeza ensi nti omuntu olunamala okulonda olina okutambula mu kungujjo, tolina nakuddamu kutunula mabega yadde okunyega omuntu n'omu. Olumala okulonda olina kudduka zambwa oyolekere ewuwo ogende mu kitanda webikke mbu olwo otuule olindirire ebibinaava mu kalulu nga kusinziira akakiiko k'ebyokulonda bwe kana bakasazeewo. Ebyokukabala ono yategeeza nti gwe tebikukwatako, ebyokubeerawo nga bakawala mbu era tebikukwatako. Bannansi kye bavaayo ne bagamba nti nedda ssebo ne basimba Nakakongo ne bagamba nti okufa n'obutanyagwa akalulu kaffe tulina okubeera nga tukabala ffe kennyini tukebalire, tumanye omuntu waffe afunye obululu bumeka ku polling station ene, tumanye omuntu waffe bwe tugattagatta mu luka guno afunyemu obululu bumeka, bwe tugattagatta mu disitulikiti yonna afunyemu obululu bumeka. Tetwagala bya 2 bye baatuluulira luli gundi afunye buno gundi afunye buli nga tewabaddewo omuntu n'omu nga babubala. Kaakati nno ampuliriza okusinziira ku bigenda maaso waliwo kyati gyendeese nga kyati eno ekulaga butereevu nnyo era egezaako okunyonyola omuntu agenda okulonda ayina kweyisa atya. Omuntu agenda okulonda bw'amala okulonda yabaffe akkirizibwa okusigala ku polling station oba takkirizibwa kusigala ku polling station. Omuntu amaze okulonda bw'abanga akkirizibwa okusigala ku polling station akkirizibwa kusigala mu meters mmeka era kaakati ayina kuyimirira wanga babala akalulu. Bino byonna bye njagala owulire okusinziira ku bigenda maaso munda mu ggwanga Uganda chairman Babakama bye yayogera n'ebyo constitution ate bye yagira
owulire enjawukana. Twageze ntukola research waffe tulabe ddala amateeka gagamba ki. Ngola ku screen yawo twakoze flow chart eyaffe ng'ekunnyonnyola what happens on the day of voting. On the day of peaceful voting, it's important. Yeah. So naku lutandise January 15 otuuse ku polling station. Omaze okulonda olina choice bbiri. Osobola okugamba kanzireyo waka. Kulaba wano. Leave the polling station. Okay. Endala osobola okugamba kansigalewo nearby. As per the constitution naffe research gwe twakoze bakukkiriza okusigala meters 2. So osobola okusigalawo omaze okulonda as long as only 20 meters away. At least 20 meters, meaning 20 meters and more. Nsobola okubeera 20 meters, meters 3, meters 10. Naye nga tewali tteeka likugaana kubeera kumpi na polling station. Bakukkiriza okubeera meters 2 away. So Mr. Byabaka mwavayo n'atugamba nti tokkirizibwa. It's a big statement. Yeah. Simanyi oba yabadde akyogera nga etteeka talimanyi okuba nti akola mu electoral commission wandisuubidde nti ensonga ngene eri basic yalibadde agimanyi unless ng'omuntu ajja kungamba nti akimanyi naye tayagala bannayuganda bakimanyi. Wendaba obuzibu Mr. Byabaka Masaga akulowooza nti etteeka talimanyi but nga bwe nakugambye bw'oba ovuddeyo ng'oli mukulembeze kyennandyagadde otegeera nti oba okimanyi muli eri nti abantu engenda okuadressinga buli omu ekintu kino agenda kitegeera bulala. So what do I do as a leader? Gezaako okwogera mu ngeri ey'obuntu. Bannayuganda nawuliddeko abagamba mukole bwe muti saagala mukitegeere bubi okkirizibwa okubeera ku polling station ku distance bweti naye temuinterruptinga bantu baze kubala bululu. Mukole bwe muti ne bwe muti ne bwe muti ne bwe muti. Singa yayogedde bwatyo we wouldn't have this video. Obuzibu buvayo nti bw'ojja okwogera n'abantu abali above 18 n'olowooza oli wakaawo olagira bulagizi. That is wrong. Yes, that is wrong. Tulina okuyiga nti abantu bo addressinga bantu bakulu. People have studied the law. N'okusinga gw'ajogerako. So what do? You communicate. Tolagira, this is not a home, this is a country. So vaya abantu obanyonyole what you're trying to put across. I believe nti Mwami Byabaka yavuddeyo kula press conference, he had prepared himself. Nokusinga ba? I don't think. No, chenyandaga to they don't prepare. Cameras zijja ne boogera. That is wrong. Kubanga gwatugamba nti enkya tugenda beera ne press conference at such a venue. Tomagayita press conference nga tomaze kuwetereza kikyogenda kwogerako. Ate oba wetereza, you also plan how am I going to deliver the message. Ngenda kozesa Luganda na Luzungu. Ngenda kozesa Lucholi na Luzungu. Yes, you rehearse, you prepare yourself. Okwewala ebintu bwe biti. Kubanga essaawa eno buli muntu agenda gamba yi chairperson wa electoral commission tamanyi teka atinga fena tumanyi teka alimanyi. Now people are going to start interpreting it differently kubanga engage wayogeddemu naye bw'ovaayo n'oyogera naffe bulungi kubanga kino ekintu kya kalonde kakwate kabanje it doesn't apply to a specific political party. Kyabuli munnayuganda bwe mbanga mpagira PLU nga njagala omuntu wange gwe nnonze yaba ayitamu I have to care for this vote. Njaga making sure nti aba foot soldiers temubba kalulu kange si kyekyo. Wemba NRM njagala mbeere umenge sure nti General Museveni wangu kitegeera. Exactly. So simanyi kulwaki because a specific political party yeryo kipushinga we make it seem nti fa abalala tetukyagala nange bwe nvayo ne nonda mpuuga mba njagala akalulu kange mukabala yaba akola ki yaba wangula. So tetukitwala nti kino ekintu kya a specific political party. This is for every Ugandan. Kubanga bw'oba wali obaddeko mu kulonda it is a tedious process. Segenda kuyimirira mu line for 8 hours a day ate akalulu kange nkaleke bulesi. Njagala bwe nkeera ku makya ne ngenda polling station akalulu kange it is of value. Omuntu abadde agamba abantu olina akalulu kamu olina akalulu kamu yes but that is my vote. It means a lot to me. So ngenda kakuuma sigamba kakuuma nti ngenda kujja ne mundu mukabale bulungi no but allow me to observe it. Exactly. Nenga question esigala eryeji mutyaki ubugamba nti process egenda kubeera transparent leka abantu ba kaakati nno mukwano gwange mpuliriza ebigambo bwo bitube bitambula omukulu yatutegeeza si ye yekka poliisi yategeeza si ye yekka amagye gaategeeza kaakati nno nti omuntu yenna olunaamala okulonda misinde sipiidi nga totunuddeko n'amabega olina kudduka jambwa
odde gye wavudde nga tunabakuberanga olonda era bayongerako ne bategeeza mbu anaasigalawo yenna bannayuganda bagenda kukuyoola ng'ayoola enseenene wadde nga constitution ekukkiriza okusigalawo abasajja bagamba totunyumiza bya constitution eyo gasiya tetwagala kumanya bagenda kubayoola buyoozi ng'abayoola enseenene Kasamu n'agaanira bwe balondera jjukira kuva dda bulijjo abantu basigalawo ne babala obululu bwabwe era olumala okubala obululu bwabwe buli omu n'atambula mirembe nadda ewaka kakati kuno abasajja bagambye ekyo tekikyaliwo tekikyakkirizibwa oba byali byaluli kuno tubiganye nze Eke Master mabwawo muzindaalo abapya mwenna mbaanirizaako nnyo bambi mwebale kusubscribinga ku mukutu gwaffe ogwa Eke TV Media Uganda akuume